Nemu kwe mwaka fana nga Nslambi azukide, Mayanja azukide, Samson Kiseka azukide, Sam Njuba azukide, Sam Sebagereka azukide, Abe Kafumbe Mukasa azukide, ne basanga ng'omubaka w'Ebusiro yetyetye bano benda batyetye latiri moja mubagamba mutya si ebyo ebikwatisa emizimu emigono egitukuba abooluganda njagala naawe olonda omuntu nga bw'omwanjula akuweesa ekitiibwa. Okay, ogamba otya mwana wa maama oyo y'omukukunavu wammwe omuteeketeeke. Kikwasa ensonyi nti abasajja bano tebakirowoozanga nako yadde nti bugenda tuuka ekiseera nga tebali babaka ba paalamenti b'ebitundu ebyo byebakiikirira. Ti omukulu ono asobola okubeerayo ekisanja ekisooka n'abeerayo ekyokubiri n'abeerayo ekyokusatu gy'emyaka 15 naye nga takirowoozangako muli nti yeetaagayo Sseggona omulala nga ye, nti ye agenda kuvaawo naye aleseewo Sseggona omulala. Tebakirowoozanga nako. These are the same people kakati obuweereza babufudde mirimu. Fena tukimanyi bulungi kyova olaba olwaleero omubaka wa paalamenti the list qualification gye bagenda okukusaba bbaluwa ya HSC ya senior 6. Bandi baddenga batugamba nti munnaye okubeera omubaka wa paalamenti okuqualifying okunominating n'okuvuganya olina okuba nga holdinga bachelor's degree, olina okuba nga holdinga masters, olina okuba nga holdinga degree oba diploma, so si kuzunga na bbaluwa yo ya mukaaga. Mwerabidde ekintu kimu mwe ba Sseggona type mwe ba elites nti population esinga okubalonda ye ya informal sector, eyo gye muyisaamu amaaso gye muzalawa. Olero Mathias Walukaga is an artist. Kitegeeza someone ali creative. Asobola okubeera awo na formulating oba na teekateeka ekintu ekiyinza okuyamba omuntu wa wansi. Statements ze mukola nga mugezaako okukakkanya abantu abalala be muvuganya nako. Wakati lwayo tutunulira Mathias Walukaga mu Nabitone. Kati bwokera kumakya n'okukakkanya Mathias Walukaga olwo bannabitone bonna abagwa mu kkowe lya Mathias Walukaga bo si balonzi bo era tobeetaaga bo baleseewa. Nze munneewuunyisa mwogera statements ezifaananako bwe zityo mu bantu ate abaleve eyo gye mukkakkanya, kubanga otunulira audience mwabadde oyogerera such statements nti population enamba yabadde esingawo be bantu abagwa mu kkolo mu tuluba erya Sam Mathias Walukaga. Mwe you people twawule emirimu n'obuweereza. Ezo office tebazi batungiramu. Olwaliro parliament gye mututinkiza lead of government business prime minister Robinah Nabbanja parliament gye muli mukakasa bannansi nti basindikeyo abantu abayivu abategeevu nga mmwe bannamateeka naye akulira emirimu gya government mu parliament prime minister Robinah Nabbanja. Ekyo nga temukinnyonnyola. Olwaliro mwe parliament gye mukukitiza nti erina okubeeramu abayivu kiki kyemukoze kyemutebolinze nga mukozesa obukugu bwammwe ne kiyamba omuntu wa wansi besides policy making and law amendments. Bills kize mukoze ze mutebolinze ziyambye omuntu wa wansi era nga mmwe ba elites bills ki ezizze nga ziri against omuntu wa wansi ne muzirwanyisa ne muzikuba ku ttaka ne zitayitawo. Mwengaba elites. Lwaki mwagala okusiga ekifaananyi nti obubaka bwa parliament bukoma ku policy making, what of service delivery, personal service delivery, nti nga mmwe ababaka muyambye mutya abantu ba wansi naddala mu informal sectors besides policy making, kubanga tukizudde nti policy making okusinziira ku system nga bwetambula tewali biiru n'emu egenda kujja ng'eyamba muntu wa wansi eyite okusinziira nga parliament weefaanana. Naye personal level mwenga mmwe musobodde mutya okusitula okuyamba abantu naddala bano abali wansi mu informal sector
kati wano Honorable Ssegirinnya Muhammad gwe muzalawa we yabakubira era we yabasingira kyovola bensi ya mwagala olwayo mwe mwebuuze lwaki ba artist bannabitone bettaniddwa okuyingira parliament abantu bagala bayingire parliament baweereze mwene mukyaswikingidde eri simanyi njuba singa akomawo essaawa zino Samson Kisekka singa akomawo essaawa zino eyo parliament eyo gye mukungiriza ate mmwe musudde kyekimu kye nagamba Ssemujju statements ze yafuluma olumma n'ommanolu n'okwemanya okwo kwe mukozesa ne mukakkanya abantu bannammwe ne mubassa wansi kyekyo lwaki abantu bagenda bavotinga out n'abadde olwaleero akyakulina mwaka gamba naye Sseggona munnanga ayinza okuba waati naye Ssemujju munnanga ayinza okuba kakati ajja kuvotinga omuntu gw'okakkanyiza wansi asobole okukakasa nti gwe tokyalina makulu tokyalina kyotugamba awo we tuli basajja bakulu mukkirize temugenda kera kumakya mugambi General Museveni atumaamiddeko nga mmwe muli mu woofiisi mubukutte mulaga mmwe mwekka abasobola okuweereza mu woofiisi obwo tewaliwo bantu balala bali capable okuweereza mu woofiisi obwo. That's all stupid and nonsense. Era abannayuganda kye mulina okukola kuvotinga out obusajja nga buno obufulumezi woofiisi lwampaka bugende mu faamu zaabwo bulime bulunde bugende buwoze emisango